kuba essaawa ezo nalina emyaka 11. Walina emyaka 11? ya olw'ensonga nayingira street 216. Wali ogenda n'abantu abakulu ne mubba ne muyingira mu bikomera ng'olina emyaka 11? ya ng'ebintu ebyetikka oti? era mu mwaka gwe bampanga byensobola. Omusajja kyava agamba tumutemeko olugalo, kazi n'agamba ekyo kibi, era omwana oyo singa atukwata n'atuloopa basobola otusiba oba omusango gwa child abuse. N'engeri gyakyogeramu naye ng'olabira ddala singa mbawaayo ekituufu yadde nze ali mu nsobi basobola omukolaki omumusiba. Asikali n'agamba nedda nze mmanye ekisobola omwanguya, tumukuba amafuta mu maato, tukwate empiso tumukuba amafuta mu maato. myaka 11 nanga wakola bwoti nange nenteekako naleeta omusumaali enkimukaga nagukola bwati nga wano ku lugalo wano era ndowooza olulabo lwavaamu ne wano ndowooza olaba omusumaali we gwayita kaka kagundi gwayita wano yakubira wano ne gufulumira eno naye mukuŋŋamba akola bwoti yasooka n'aleeta omusumaali n'akola bwati nga bw'onaagezesa ogenda okuba ng'oyagala pima watuufu. Omukazi n'akwata olugoye lwe yali ayambadde blouse n'agikola bwati mu maaso nga tayagala laba kikigenda kukola ki kunzirirako. Ye mwennyini ku bulumi bwe nali ndimu n'akwata omusumaali gwennyini n'atandika ogusika mpola ne guva mu desike n'agundekamu ng'agujje mu desike eri gyankubiddemu n'agundekamu. Nanga ekintu kimu sigenda kukusiba ku myaka gy'emito ku myaka 11. Abantu abamu bazze banafuira ddala emitima nga bagamba emboozi zaffe za nnaku, era bo ng'abazadde abakyatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe okuba abazadde zibalema okulaba. Munange omu yankubira essimu n'agamba naye emboozi ezo z'okola njagala nnyo ziraba n'omutima gwange munafu nnyo bwe bwentunira abaana abo nga boogera ndabira ddala batabani bange ne bawala bange, so olumu ndayikinga bulayikinzi ne binnema okulaba kubanga mba ntya okulira obubi. Naye nno gwe munange aliyo tunakyewala tutya, tetusobola kukyewala okuggyako nno ng'ate tukwata kanyomera akalala ate ke tutali. Tunaasirika tutya ng'abaana abato bangi bakabasanyizibwa, bakozesebwa emirimu ez'abasajja abakulu, basibwa makomera olw'obuntu abazadde bandisolovinze nga bakyalina waka, basula mu makutiya, banywa ebitamiiza ku myaka emito ne bagangayira, bafuuka balujuuju ku myaka emito. Kakati nno gwe bw'otutumba tusirike obanga agambye nti tubirabe bino byonna ebiri ku baana abato ebibakolwako ku street, abaana abato abafuna embuto nga tebanneetuuka, abaana abato bebakuba ne batta olw'okuba babakutte babba, abaana abato abasibwa mu makomera olw'okuba nti gavumenti eraba nga tekyalina kyabbakolera kirala nga nabo bagisuseeko nega katubatereke wano. Gwe mulimu gwayo, omulimu gwa gavumenti waffe kwe kujja ababi ne bajja mu balungi okusobozesa eggwanga okutambula. Tetujja kuginenya, gwe mulimu gwayo era egukola, naye ddi lwe tuliyawula abalungi ku babi, era ddi lwe tulitangula abalungi okufuuka ababi, ddi lwe tuliyewaayo okukwatirira ababadde bafuuka ababi ne tubawonya okufuuka ababi nga tebannafuukira ddala babi. Nsibe erina kujja mu bantu baayo ebeeko ne webatereka. Ennaku mukomera mpitirivu
bangi bafiiriddeyo, bangi bayigiddeyo emize, obunkenke n'embeera ey'obulumi obw'enjawulo mu kkomera byasukka. Emboozi y'ekkomera tuginyumyawo ne Mr. Aziz, obulamu bw'engeri gye bwatambula tulina tugituuse era tukyagenda nayo mu maaso. Naye wakati w'okutetenkanya ebyo byonna byonna, mbadde njagala tukube kasavu kanyama. Omwami ono Mr. Umaru yayita mu muliro. Si nkola yange ey'okutuula mu position zino nga bwe tutudde leero n'ekibadde kinkakatako. Gwe w'emmeeme ng'enafuyenafuyeemu. Nandigambye emboozi eno togiraba, naye ate munango naayiga otya kuba nabyo tukwetaaga. Platform eno yeetaaga ozimbibwa kubanga ffeffeka abakuwa story ezitali za geta, story eziri real, story ensi zeyagala okudduka okuwulira olw'ensisi n'obulagajjavu n'okugamba nti nze tebinkwatako. Ffe wano tuzireeta netuzikuwanga bwe ziri. Kyali kitya, kyatandika kitya, kiri kitya, lwaki? Nti nze nzikiriza nti ku platform eno kusobola okuba ate essomo ery'enjawulo abazadde gye basobola okuyimirirako okukyusa abaana baabwe, n'abaana gye basobola okuyimirirako okukyusa obulamu bwabwe. Gwe taata ne maama n'omwana sembera mu mboozi ya leero erimu obulumi, erimu obunkenke, naye guma kubanga twetaaga okubiwulira. Gwe muganda wange omuguudo ali eyo sembera, tomanya fe abantu abasinga tetwazaalibwa mu bwavu, ne twamaliriza nga tuli baavu nnyo era abawejjere. Lwaki? Bazadde baffe bye baawummula bye bategeka byasaanawo. Tomanya mwana wo kyagenda kuba nkya. Oyinza okulowooza nti waliwo oli mugagga nnyo omwana wo tali yeetaaga mu maaso eyo, ate ne weesanga omwana gwe wagayalirira yagudde mu mwana wa 45. Naye nga singa twasitukiramu bwe yandigudde mu ngalo zaate zandibadde za bulabe nnyo ekyenkaniddaawo. Mbeebaza nnyo mu abatugoberera, neebaza Mukama nate yalukeeseza nga tukyali balamu. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Bakugoba ewaka oluvannyuma lw'okubba ssente, buli omu akwetamwa okubba ssente n'essimu, olumba ebbala, olumba ku bbala weekengera, ogamba wano nno wentuuse wayinza okuba abantu bangi, wayinza okuba abantu bangi abammanyi, kampe mu kibuga neeyongereyo. Olumba ekifo ekimu, ekifo ekimu ekyo kyewalumba wafuna omulimu, wafunayo ekyokukola, wasanga emikwano emirungi oba emibi, obulamu bwatambula butya. Bw'ova mu kibuga waddawa, tukwaniriza nate. Nayanza okumpa omukisa guno kushyalingako sitori yange ey'ennaku naye atezaamu essuubi eri abo abaali bayiseeko mwene embeera gye nayitamu, n'abo abatannabagiyitamu, kusobola okubatemera amakubo basobole okugyetangira, n'abazadde okusobola kulabira bulungi abaana baabwe baleke okutuukamu eyo embeera kuba si nnungi. Bwe bamala okungoba ewaka ntuuka ntya mu kibuga. Natuuka mu kibuga, natuukira Nakasero, nendaba nga bangi ab'okukyala abammanyi. Jjukira ewaka nvuddeyo buli omu amanyi nfuuse mubbi, buli omu andaba ayagala kuba ku mutwe. Nensalawo ne ŋŋamba ekibuga tekigenda soboka, kaŋŋende nasuuti mukono. Ne ŋŋenda nasuuti mukono, naye ng'ekitundu kye ŋŋenzeemu sigendangayo okwo, temuli ammanyi sirina gwe mmanyi. Bangi kaseera ako kabeera kazibu nnyo kubanga yadde obeera ne ssente naye nga tomanyi wa ogenda kusula, tolinaamu akumanya, ebyokulya oyinza obbirya naye ng'oli mu kweraliikirira. Natuuka nengenda mu woteeri nentumya emmere. Ekyamazima nali njagala nnyo okulya naye emmere yanemera ku sowaani olw'ensonga emu. Sigamba nti nali sirina appetite, nali njagala okulya, wabula olw'okuba nali simanyi kikiddako bwe mmala okulya. Emmere nalyako katono nengirekako nensasula netambula nenfuluma. Wabula mu kufuluma olw'okuba nali ng'ewaka nga nkimanyi nti teri tawuni yonna yonna ebulamu muyaaye,
teri tawuni yonna yonna nga yamaanyi ebulamu ghetto. Nasalawo ne ngenda ku baana abatunda amasimu aga black market. Nasookera ku bamakanika. Black market kiki? Black market nze nyinza kikugamba bwe nti black market kye kintu kyoyinza okuba n'essimu yo ng'oyagala gitunda naye ng'okimanyi essimu gy'otunda teri mu mateeka, n'ogitunda n'ogiguza omuntu mu nkukutu, oba si kyo n'ogitunda na layisi nnyo, ekintu ky'emitwalo 3 n'okitunda 10-15 naye nga muli mu nkukutu. Olw'ensonga lwaki nze nkiyita black market, tekuba receipt, tekubaako kumbuuza nti wagijjeewa. Bwenjikuwa tolina kumbuuza gwani wagijjeewa, olina kumpa bwi ssente. Bwombuuza nti wagijjeewa ne nkugamba wala, ne bwe mba njijjaawo kumpi ne wooli. So osobola okubba essimu n'ogitwala n'ogiguza omuntu, biggweeraawo, tonnondoola sikulondoola, ey'emitwalo 7 mpamu emitwalo 2 nze ŋŋende. Era bwe njikuleetera nsobola okugamba nti obutakalubiriza mulimu password gwagenda ozeemenyera, looko zonna gwagenda ozeggyiramu. Mpa zompa nze nsikemu kuba nafunye nagibbye nga njagala funa kyenfuna. Sigenda londoola biki kufuna nnyingi olw'ensonga sinze yagigula. Segera mbanga alonze ekintu ekitaliiko akyagala. Bwekityo bwe kiri. Kaakati ngende na suuti essimu mazo gitunda, nagitunda omukopa complex, nagitunda gyali emitwalo 9 naye essimu gye ntunze emitwalo 9 ya mitwalo 3.5. Ensonga nannyiniyo yali agiguze nga leero nga yakayitako ennaku ezi ng'agijje mu dduuka. Wali obadde obuuse nga tonagenda nasuuti wasooka tutunda eno essimu gye wali obbye waka kati okwata ssente gy'emitwalo 9. Njigatta ku gali ana ge nali nnina kuba gwe nali sinagatoolako kuba neza transport tezaali kugiryana, gwo gwali mutwalo 1.5 nali nakubye ekibimbi nga nkimanyi sawa yonna nkolaki nve waka naye nga embeera gye bampisizaamu ngamba nvaawo ntya nga sirina kembakoze ekikempajjeeko beesasuzza. Kati ntuuke nasuuti maze tunda essimu yange, sente nzirina, nguze ka West Bag we kati nzitaddemu ngenda ku ghetto. Emmere yanemye dda nempitayo omuntu omu bw'atyo omuvubuka bamuyita Akaman, yali muyaye nga wa dread yenna nga bwomutunira bwete eriso limyufu lyamyuka nakoza black yaziddugaza. Nemugamba gye baleko sebo, nangamba bye biki by'oŋŋamba ng'ayogera Luniga. Nemugamba simanyi nnyo Luniga wabula badde nina kye njagala okukolera. Nangamba gwe omwana omuto kiki osobola okunkolera. Nalaba ng'ayogera bingi nenkwata emitwalo 5 nengimuwa. Nambuuza ompadde zaaki, nemugamba genda ogule kyoyagala omale okomewo. Nangamba ajja tugende, nankwata ku mukono nantwala mu ghetto kuba ebiseera bye yalinga akulira kageto ke yantwalamu nga yakakulira. Kati wamufuna otya yabakulira? Okumufuna nakozesa kigambo mu kusooka ne muyita nga bonaayita omuntu ng'olina ky'omubuuza naye nga tomumanyi takumanyi, naye ng'omuyise ng'okimanyi nekyogenda omubuuza kiyinza okukubya essaawa eyo. Ensonga omulasita bw'omuyita nga tolina byomugamba by'amagezi akubirawo soketi. Tegeera soketi kyeki? Ye ŋŋuumi. Ye soketi? Kati namuyita nga nze nankankana, wabula ate sente ze namuwa yalagirawo ye yandaga yagamba ekitegeeza gwe yagamba yakyaliwo nge nemugamba ye nantwala mu ghetto nambuuza okubwamu nemugamba sikubwa. Netutandika olya ssente netulya ssente nambuuza oyinamu nemugamba abo bonna nsobola obbagulira kye baagala gyenjigula tugulire emira tugulire ne paketi y'enjaga. Nengamba nemugamba kyetaagisa mmeka. Nangamba bw'oba oyinamu 7 emitwalo 7 ffe twagala kujooga saa zino tubenga baddooni. Onze gino nenjibala nenjibawo. Ne batandika okumpa gaadi nemanya kati awo
sente zange ngenda zirya ki bulungi. Wabula bwe twalya sente ezo twaziriira ennaku zaali ezi $49 twaziriira ennaku ezi 3. Naye nga nze nannyini sente sirina nnyo kyendya kiri awo, jasigenda wali nendya ekyemisana nendya ekyeggulo nenkomawo. Naye nga bo basibwa bakola ki, bakubwa banywa enjaga bakola ki. Then sente bwe zaggwaawo nengenda neŋŋamba abakulira ne mugamba nazze muno nga sirina gwe mmanyi, sirina wakusula, sirina wakola ki. Wabula ate mundaze nti nsobola okwebaka ku kkutiya kuba baalina nga kagundi kabibaawo, kayumba kabibaawo, naye nga baalawo kutiya ne boogoogo. Naŋŋamba ebyokulya tofaayo. Ne batandika okgendanga ekiro ne genda olaba ku makya bakomyewo ne sente bagula ebyokulya, olwo nange ntandise okukola ki, okulyako kuzaawo. Wabula lunaku lumu ng'olwo maze nabo wiikisi 2, omu ku bo ne yeekyanga addirira oyo abakulira. Nagamba naye n'omwana eyatuyingiramu tetumanyi waabwe, tetumanyi mannya ge. Jjukira bw'obeera mu bayaye ebiseera ebisinga tokozesa linnya lyo ttuufu, ofuna erinnya lye weeyita. Kati nze bwe bambuuza gwa nabagamba nze Mukisa Joshua, naye ng'ekituufu si gaali amannya gange. Ne baŋŋamba kaakati tumaze okukuliisaako, wabula ogenda yiga sente ze tulya tuzijjawa. Ko nze ebyokukola sikirinaamu ki buzibu, oba kuba bibimbi oba ki. Nze ndowooza tugenda mu katale kwetikka migugu. Ne baŋŋamba ajja tugende, leero tugenda yisaamu ebbugaali. Ne bankwasa akatayimbwa kali piece weight kuva wano nga wano. Naye nga bw'oba okasituddewo tikazitowa kilo nga 5 nga mutayimbwa munene. Kilo 5 baali bakakola batya? Baali baasala obuntu nga bw'olaba obwo, nga buli piisi nga buli bwe buti, nga piisi ne babugatta wamu ne batandika obbwookya ne babugatta wamu. Then ne bakankwasa kali nawo ne baweeka bbaaga. Omu n'aweeka bbaaga ng'erimu ennyondo. Buli ky'omanyi ekisobola okukoona ekintu oba kisobola okukuba omuntu n'akola ki, n'abanga azirise oba azikira. Ne bantwala mu kusookera ddala bantwala nga kalabalaba, nga nze nasigalanga bweru, bo ne bayingira munda ne bamenya. Mu katale mwagenda mu katale? Nedda, twagendanga mu bikomera by'abantu. Sokoleke, mwagendanga mu bikomera by'abantu nga mumenya ne mubba? Ya. Kakati ebyuma ebyo mwamenyesanga? Ebiseera ebisinga twasookanga sala kufulu ey'oku geeti bwe tuba tetwagadde bbuuka bubuuzi, ne tugisala ne tuyingira, oba ne tukozesa master key ne tuyingira. Bwe tulaba ekyo kinaatuwa obuzibu kuba ebikomera ebisinga bibaamu embwa. Tugenda no katugambe bwe tuba tulinamu obusente tugula haafu y'ennyama, n'obala embwa bwe baagisibidde oba nga mu kayumba ng'omwo, ne mubuuka ne mugwa eri. Bw'ebanga etandise obugula n'okwata ennyama eyo n'ogisula mu ki, mu kayumba. Twakikola n'enfunda eziwera nga nze ndi kalabaalaba, wabula ng'ate bwe bafuluma nze akola ki, asitula, ne bali abalanga nabo basitula. Paka bwe kyatuuka ekiseera nga ndaba ninga ali ez'obwereere, ne mbagamba leero nange njagala nkole ki, nnyingire. Ensobi gye twakolako olwo yali emu, naye ngenda obbagamba nti tuyingire nga maze emyezi 7 nga ndi nabo, nga buli luvannyuma lwa nnaku 2 tugenda ne tumenya. Olw'ensonga bwe tuba tugenze ne tumenya ebintu bye tujjayo bisobola otuliisa mu zino ennaku 2. Okwerabiza bali oba okwerabiza akatundu ako, oli bw'aba yayogera nti bamenya ewange ne banziba, tuba tuwerabiza abalala banneyiba be ezo ennaku 2. Balowooze nti abababba bava mu geto nga bolaba Kireka, bava wanto ne bavaawo. Naye tulina ekikomera kye twagendamu nga wayiseewo emyezi 7, ng'olwo nange kati nkuguse, ng'era
nsobola okujja nenzigulawo eddinisa ery'ennyumba nempitamu, oba wekitabo ekyo waliwo ennyumba nga boolaba eyo eya bulooka. Abantu abamu mu kyalo bazizimba naye enewabeera omulyango enewabeera oluggi, bw'oba otunuulidde nnyo ku ddinisa bazimba ne batatuusa ku bbaati, balekawo buliti gye bateekako ebbaati bwe bati, balekawo akatuli ako. Kati nga nze nsobola okujja nenkolaki nempitira omwo neninya ku ddinisa nempalampa nempitamu ogwo omuwato gwe balekawo wema. Kaba kati ni bwe kati wakozesa okwebanga kusi. Ebiseera ebisinga singa oba oyisizaawo omutwe guno kiba kyangu okuyingira eri munda. Kati nze kye nafubanga nnyo okulaba nti omutwe guno n'ekifuba biyitawo. Awo bwe biyitawo nze sifaayo gyengwa oba waliyo ekiriyo, kubanga nsobola okukwata bwe nti mu butayimbwa bw'eddinisa nga nsosizaayo mutwe n'ekifuba. Kasita nteekayoko guno omukono gumumanya ne bino ebiri emabega bikola ki bigenda yitawo. Wabula ya twasookanga kulawuna, tukola paatula emisana tuyitamu, gwe n'olwo tusobola n'okujja bwetubanya nti tubulayo wiiki emu kubba, tusobola okukozesa omu ku bantu bo ne tumukolako omukwano. Segeya naddala ku baana twasinganga kikozeseza ku baana, ne tumuwanga ssente ye n'alowooza ffe tuli bakyaliibe. Kale twabalanga nnyo ebiseera nga abazadde abamu tebaliiwo, ng'abaana be baliwo. Ne tukola ki? Ne tuyingira ne tumenya ne tubba. Wabula ekikomera ekimu nga wayiseewo emyezi 7 kyandeeterako obulabe ku mubiri gwange. Era paka nakati buli lwe neebaka oba buli lwe nzuukuka oba buli lwe ntunuulira obuvuno obwo bwe nafuna ku mutima ku bulamu bwange, mpulira obuzibu wabula ate kimpa ekyokuyiga. Mugenze wali ogambye nti nkooye okulya akasente ak'obwereere, kambye enyigiremu. Kati mbiyingiramu bangamba naye tewandigenze nga omanyi omukulu asobola okugamba ono alabika tasaanidde kukolaki genda. Naye obukugu bwe nali njolesa waneeno mu kwetika sipiidi gye nkozesa n'okubakalabalaba nga mbakubirengayo ne mbalaga oba ne nfuwa oluwa ne mbalaga nti ki waliwo ekiriwo. Abakulira kati jjukira bo gwobeera wabweru bw'ofuwa bw'otyo ebaayo ate ali munda kumpi ne wooli nga just kisenge kyekyawula. Kati naye bw'awulira naye n'akola ki n'ayongerayo. Naye kolo ffenna twayingira tewali yasigala bweru. Kikomera kye twayingiramu kyalimu asikaali, naye nga ffe bwe twakikolako paatula emirundi egiwera kuba twamala wiiki nga tukirambula, nga n'ekiro tusobola okuggwayo ne tulaba nti tewali akola kyakuuma ne tubanya nti beebaka mu budde bwe buti bwe buti. Kumba asikaali abeera alina waakola ki waali. Lw'ensonga twali tugufudde muze ekyobusiru kye twakozesaamu nti nga mu wiiki tubba emirundi 2 wabula nga ate tubba katundu katya keekamu. Kubanga nze ekyo ekikomera kye twagendamu ku olwo oyo Alani alabika akimanyi ne Sharifu, ekitundu ekyo bakiyita Kabimbiri. Kati oyo atukulira gye baali bamuzaala kumpi yali atututte waabwe nga tubbanga wano naye wali kuna Steve nga weewaabwe. N'atugamba ate wali akuumako faaha. Tugenda ne tumenya kwolwo twabuuka buusi tetwakozesa luggi, ne tumenya ne tugwa munda ne tubuuka ne tuggulawo garagi mwe bateeka emmotoka ne tugigula ne tubba mira z'emmotoka zino ez'omu maaso. Then
ne tusumulako n'emipiira kuba oli yali akajambaza emmotoka ye ne tujjako emipiira ng'abamu bwe bafulumya ajjukira tuli 18 nze neyongeddeko tuli 19 ya naye ate nga tuli bangi naye ng'abasinga bakiwago buli omu akola kyakola kikola kyakitegeera abafulumya oli akuwanga nawe bwoweereza. Mwalimu omukazi ne bamujja ku buliri olw'ensonga kwolwo atukulira yagamba nti nina kyengendo twalayo nga surprise nayo mukwano gwe n'atwala bbiya ng'alina oba yali amutabudde simanyi ky'omukisa omube nti omukazi yalimu yali yeebase n'anywa ne yeebaka. Kakati yamutwala atya yali afunye omukwano ku mukazi oyo ku mwana w'oyo omukazi kati omwana yawa maama we bbiya ya olw'ensonga omwana oyo yali muwala ng'ali myaka 17 ng'ayingira 18 kati ono ye yamugulako omukwana atya baali basomyeko bonna mu ssomero limu nga omanyi ku ssomero musobola okukola fulendi biki kaponga ezo ne bamala ne beekyawamuuko okumala ebbanga. Kaideni omuvubuka ye bwe yadda eri omuwala yadda na mukwano mungi omwana n'agamba omusango bw'omulenzi akomyewo ali siriyasi. Mukazi ne yeebaka omuwala kolo teyalimu yali agenze wa jjajjaawe tusombye ebintu byonna ebisinga tubijjeemu atukulira n'agenda n'akwata omukazi n'amujja ku buliri n'amussa wansi ku buliri bwa wansi omuwala kwe yali yeeba omufaliso n'aguzingako n'agutuweeza ne tukutwala wabula nga tetunnagutwala 7 bali bweru basomba abafulumi 4 basomba bongerayo okusomesa okujja kwa kakalo bateeka mu kasika akaddako ku kaala akalala munda tulimu 7 akulira then naffe abamuddako saamanya oba batwajja batwetegekedde balinde tumale osomba ebintu nga tunaatera omaliriza abatukwata ekyo saakimanya. Era amataala gonna kuba ffe twasanga amataala tegaliiko naye zaali ziwera sanga 9 ogw'ekiro amataala ne gaddako ng'ekituufu we tuli tosobola kugamba nti kambuuke enkole ki fuluma olw'ensonga abamu baali mu luumu abamu nga tuli mu kikomera munda basikaali nga beetoolodde bawoyo omukazi yali waali n'abantu abamu ku b'ekyalo nga bali omwo munda nga bakutte buli omu emiggo. Nze olw'okuba nali mukala obudongo oba nali musiru nga ebisinga mbimanyi naye nga simanyi byakwewozaako mbu kiki kulaga nti ndi wansasage nawanika neŋŋamba banaye nze temunkuba siina kyenkuze. Omusajja ekifo ky'okujja nkwate aŋŋamba esituka esooka n'ankuba mu ekiggo omuyini gw'enkumbi yagunkuba mu nensooka nengwa wansi nengalamira. Omukazi n'agamba oyo omwana temusooka mukola kimukuba musibire muli mugundi muluumu. Bali bonna buli gwe baakubanga buli gwe baakwatanga baamukubanga menya bunene obuntu buno nga bakuba kumenya lw'ensonga bo bali tosobola mala gamukwata byampaka okumukwata olina sooka kulwana naye. Kati ne baana abaali batukuba baakubanga kumenya bumenya. Eno bakuba balinze n'omukazi andika akola ki ankuba bwanfukirira amazzi akubibwako bati amazzi nga bwakuba gamba lwaki oli mubbi. Zaali ssaawa 2 ku makya nga bukedde n'agamba bali batwala ku poliisi nemugamba ate nze nangamba naye kyekyakuleese wano nemugamba kubanga bwe mugamba nti n'abadde nabo mbamanyi bagenda kunsiba bwe mugamba nti sibamanyi bankutte byampaka ne bandeeta nakyo kigenda kunsibya wabula nga koodi yali emu nti tolina kwogera akola ki
kati mu maanyi buli olina mwegaana bwegaanyi. Wabula nze okunzija mu bizibu nagamba nti bansanze ekiro nga nnoonyeewo okwebaka ne banzijako ssente ze mbadde nazo ez'okulya enkya. Bwe nabalemeddeko ne bankuba ne nnemerako olw'emputtu yange mbajjeko akasente kuba lyessuubi lyange, kitegeera. Ne mbagoberera nga nze ndowooza bagenda waka, bagenze kwebaka. Nalabye babuuka nga bagwa munda, nange ne ŋŋamba akambeere ku geeti, ne mbeerawo ku geeti okumala essaawa ezi. Nalabye tebavaayo, nange ne mbuka ne nkola ki, ne ngwa munda. Kwe kubasanga nga bamenya ne baŋŋamba bwe mba njagala ssente zange n'okwongereza ku ezo ze banzigyeko bampa eziwera, nina basombera ku bintu. Omukazi yagamba ababbi muwoza nnyo, ate omubbi takaaba. Sikulimba bankuba naye nga njogera amaaso makalu weegati nga temuli yadde ezziga, naye ng'ate yankubye alaga akooye. Akabina konna kazimbye bwe kati, embooko zeesaze kabina ka. Yalaba tekimumalidde n'aŋŋamba oli mwana muto, kuba essaawa ezo nalina emyaka 11. Walina emyaka 11? Ya, olw'ensonga nayingira street 2016. Wali ogenda n'abantu abakulu ne mubba ne muyingira mu bikomera ng'olina emyaka 11? Ya. Ng'ebintu ebyetikka oti? Era mu mwaka gwe bampanga byensobola. Olw'ensonga TV ng'ezo oluusi nga baddira laptop ne bateeka mu bag n'enjiweeka. Ku myaka 11 tebasobola kumpa kintu kale kyenkwata mu ngalo bwenti kubalabisa kulaga bantu, nina teeka mu baaga n'entambula. Ku myaka 11 epanna emyaka 11. Olw'ensonga omwaka gwennyini gwe naviiramu ewaka gwe mwaka gwe nabeeyungako, era gwe mwaka gwe nafuniramu obuzibu. Kati baali babatadde kapaturo bonna batonnyolokoka, babatwala mu kkomera. Abasajja kye baba bakyuka gye ndi, jjukiranga essaawa eyo omuntu ayinza osalawo bansibe, omuntu ayinza osalawo kyonna ekiddako mu bulamu bwange, ono omukazi eyasuzankuba. Baawe ne baafande bamutunuulidde bamugamba ate oyo. N'ayita baawe n'amugamba olaba omwana ono muto, annyinnyonnyodde kyakoze, naye ennyonnyola gy'annyonnyola alaga nti yeggyako omusango, yeegaana. Wabula tukoleyo ekintu kyatagenda kwerabira, nga buli kaseera asobola kitunulako n'akola kinajjukira. Omusajja kyava agamba tumutemeko olugalo. Kazi n'agamba ekyo kibi, era omwana oyo singa atukwata n'atuloopa basobola otusiba oba omusango gwa child abuse. N'engeri gyakyogeramu, naye ng'olabira ddala singa mbawaayo ekituufu yadde nze ali mu nsobi, basobola omukolaki, omumusiba. Asikali n'agamba nedda nze mmanyi ekisobola omwanguya, tumukuba amafuta mu matu, tukwate empiso tumukuba amafuta mu matu. Kazi na myaka 11 balina akamaana abo just emyezi 7. N'aŋŋamba ekyo nakyo kibi. Sajja n'agamba nina ekiteeso leta inchi 6 nga tabuulidde omukazi kikyagenda kunkola. Naga gwe teeka omukono ku mmeeza eno, bwankuba empima atunze nampulira amatu gawuuma, nga ne bwayogera sobola wulira kuba yankuba oluyimu neeno ne lukwatiramu amatu, mpulira amatu gawuuma. N'aŋŋamba kola bw'oti. Myaka 11. N'aŋŋamba kola bw'oti. Nange nenteekako, n'aleeta omusumaali inchi 6 n'agukola bw'ati nga wano ku lugalo wano, era ndowooza olulabo lwavaamu. Ne wano ndowooza olaba omusumaali we gwayita kagundi, gwayita wano yakubira wano ne gufulumira eno. Naye mukuŋŋamba kola bw'oti, yasooka n'aleeta omusumaali n'akola bw'ati nga bw'onaagezesa ogenda okuba ng'oyagala pima watuufu.
omukazi nakwata olugoye lwe lwe yali ayambadde blouse n'agikola bw'ati mu maaso nga tayagala laba kikigenda kukola ki kunzirira. Musajja n'aŋŋamba aya kola kino ngukola kino si kubonyaabonya wabula ngenda kuteekako ekintu ekigenda okukulaga nti obubbi kibi ate ngenda kuteekako ekintu kino osanga olikinyumiza n'abazzukulu bagambe nti obubbi kibi kweteeka mu bikoso ebitakuyamba kibi nga ye bw'atyo bwaŋŋamba. Yamaayo kyogera n'akuba nze gwe bakubye okuva ekiro paka ku makya nga sikaaba bwe bankuba omusumaali guno nendaaba ku musaayi gwange natandika okukaaba. Gamba teekawo buti nakukwata omusumaali naguteeka wano nakuba neguyita ogenda neguyita neguyiza olwala. Yagukuba neguyita mu lugalo neguyiza olwala. Then ku desike gye nali ntaddeko negukwata mu desike bwe guti desike nejjamu akatuli. Ye mwennyini ku bulumi bwe nali ndimu n'akwata omusumaali gwennyini n'atandika ogusika mpola neguva mu desike n'agundekamu ng'agujje mu desike eri gyankubiddemu n'agundekamu. Nanga ekintu kimu sigenda kukusiba ku myaka gy'emito ku myaka 11 nakusaba ekintu ekyo manye wammwe nga sinamuddamu kye nasooka okulowooza nasooka lowooza ki kye nakola ewaka nga singa mugamba nti manyiyo nga nti ye mwennyini ate otandika okuŋŋamba kale tula ku piki nkole ki kutwala ewamu. Namugamba manyiyo naye wala nambuuzawo ne mugamba ewaffe eyiganga nambuuza kozi waganya amanya guganiko nze Mukisa Joshua. Agamba kale sigenda kukusiba naye lwana nnyo olabe nga otuuka ewammwe genda wali ku laawundi kuba bw'oba ova enasuuti ng'odda mukono waliwo awo bw'oyimirira booti mu mukono mu senta waliwo takisi eziri awo ziyimba Bugerere Road Kayunga endala ziyimba Lugazi Mukono. Genda awo emmotoka z'e Kayunga we ziyimbira oyimirize tulera booti ng'otaddeyo omukono gwo booti nga gulimu omusumaali oyimirize tulera watulera bw'ayimirira munnyonnyole kyonna ekibaddewo asobole okuvuga akutuusa ewamu. Naye ng'ate nze kye nali nawulirako ku bintu by'abatulera nti ababbi battabadde ebiseera ebisinga tebalina mitima gya kisa emitima gyabwe giba migumu. Nga nina ekiwundu kino sikyasobola kudda mu bannange babatutte ate singa nzirayo mu ghetto nzekka bali abalala batagenze bajja kumbuuza banno baliwa nga ndaba okudda ewaka nako ngenda kudda mu kibonerezo kyakubiri. Natambula nga bwaŋŋambye ne ŋŋenda emukono ku z'ebugerere nentambula nga nzirawa ntambula nzira eno mu kibuga nga nzira Kireka. Omusumaali nkyagulina mu ngalo nkutta olugoye lwange lwe nali nyambadde lwensibyeko bwenti ng'omusumaali mweguli nga nsibye sayidi eno bwenti ne sayidi eno obutakona ku musumaali wabula ng'oli bw'aba akutwaliddeko ebirowoozo asobola olaba nti egundi eno ekola ki olugalo lutonnya olwala luno lulwana luveeyo segeera ndowooza olaba era ne bwe lumera lutya terusobola tereera enkovu eno tesobola vaawo olwekyo ekyaliwo. Nentuuka kalwaliro kali awo sayidi zeno waliyo ndowooza poliisi yawo emukono sayidi kuno kuliko eddwaliro lya gavumenti. Mukazi omu yalina nakawere naŋŋamba mwana gwe obadde ki ne mugamba ndi mwana wa street naye nga bw'omanyi embeera y'abaana ba street abatusinga obukulu balwana nnyo kutuggyako ekyo kyetukola kyetulina kati so nagezezaako okulwanira ekyange kyova olaba nina bunene obuvu ne bankubya omusumaali naŋŋamba naye ki ekyakujja ewammwe olwo ebyo byonna abiŋŋamba
bwantwala wali wani ow'omusawo. Omusawo n'atuuka nasooka n'ayozaako sayidi zeeno n'atandika osikamu ki omusumaali mpola. Era olwagusikamu n'akyozaamu nga ndi mu bulumi n'ansibawo kagundi. Nambuza omukazi nambuza olina ekyokulya ne mugezi n'anzimpa. Ebiseera ebyo nga baali baleeterawo nusu 12 okuva Seeta. Kuba nava ku ddwaliro nentambula nentuuka e Seeta, nga okuva e Seeta paka awo Kireka baleeterawo nusu 12:5. Nzikwata nenziwa takisi ne mugamba ntwala e Kireka. Ebitaano ebyasigalako ne mbigulamu erindaazi nenzija nentuuka awo. Oli omulenzi gwe nabagambako mu sitole yasooka gwe nakula naye yanzije waka, eyanzija ku siti aleka nzizeeyo wa muzeeyi wange, yansanga kuba ye kondakita asika kijji paka nakati. Kakati ng'olugalo bakuwerako eddagala? Ya, baali bampadde painkiller ez'obulumi naye ng'era ekiwundu tekinnawona. Nansanga nga essaati saagyozezza ekyalimu omusaayi gwayo, olugalo lukyaliko nga nnomira makenda naye nga sirina kyakulya. Emmotoka yasibiranga wali eri ku geeti n'adda emabega nambuza ate gwe kiki. Ne mulaga olugalo ne mugamba olaba kino obusungu maama bwalina ewaka ku kye namukola neno kye nakoze kyovula abankubye omusumaali bwe bati. Ye namugamba amazima ne mugamba kye nakola ewaka neno kye nakoze ne bankuba omusumaali mu lugalo. Nakwata 10,000 nangamba omusiraamu abeera muganda wa musiraamu, nate omusiraamu tasiba busungu. Ne mugamba tegeeza ne maama yansonyiwa. Nangamba simanyi naye ne bw'oba ofayinza obutakusonyiwa. Nengamba easy. Ne mugamba kati ddala. Nangamba adda mu kibuga. Ne mugamba kale nvugaako yadde ompadde sente nvuga nyamba ontwale e Nakasero. N'emyaka 11. Olwo nakaweza emyezi 8 nga ndi ku street. Nentambula nandeeta e Nakasero nenga sente ze yali ampadde nengulako wala eri amaziga 5 ndala nenzikozesa mu byokulya nga wemmera eddagala. Nenkera waalwo natuukirawo mu kitawuluzi mu Kisenyi. So oyo omusajja bamuyita Uncle Baka. Bwe namulaga bwe nti olugalo yagamba kalera oli mwana muto otandise kweyunga mu bikoosi. Ne mugamba anko nze wano kunnyamba si kunnangira kuba nali muto naye ng'ate bwe ndaba ng'olina kyoyogera ekinyiga nga nsobola okukola ki okugambirawo oba onyamba n'onyamba bw'oba ogaanye nembireka. Nangamba nkutwale mu home naye nga ndaba abaana baatwala we bagamba home ya Uncle Baka nedda. Ne mugamba nedda mbadde nsaba ku ddagala. Ne bakisumulula n'ayiwamu tu spirit n'addamu n'akisiba n'ampa n'eddagala. Tandika okujjangawo mu Kisenyi paka we nawona olugalo. Empenja nenzirayo nentuuka ekiseera nga ndaba byempiseemu ku myaka gyange n'ekyayi. So bwe nabeeramu embeera nga n'ekyayi, lunaku lumu nagenda mu mawenjo eri gye nakulaze nga tujja. Ya lunaku lumu nagenda mu mawenjo nga n'ekyayi nga noonya kyonna kyendaba ekisobola okunzija mu bulamu essaawe. Ya nali nfunye amanda ga leediyo gano agabeera mu leediyo nengakoona nga njagadde male okuwenja nzije eno male otunda emaali yange ndye bulungi nzikute ngakozesa ndawo bagasobola okunzijawo. Nensobi emu gye nakola nagenda ewamu ku basiba chapati bano basiikira ku kkubo baddira ekimeza nga boolaba eri essigiri n'ateekamu obusigiri bwe buseppiki biki
kati nze olwokuba nali njagala maali nga ndaba gye nnina temala ne mbawenja nkumbe nze simanyi nti omusajja yakoze ki yazze dda agenze wali owonya olugalo ku myaka 11 otandikiddewo wakoma mponya olugalo ntandikiddewo enakoma omusajja ali eri agula ŋŋaano nze simanyi ne muwenja obusepiki kutandikira kafumbiramu ebijanjaalo ne muwenja obusigiri nenteeka mu jantya nenteeka ku mugo yajja nankonako nanga sewa yewale konzikaali kozi obadde obitwalawa konzi ate biki neneekaza ng'omwana wa street nangamba ebyo byolina mu jayante nga n'abantu bwe bakuŋŋaana ye teyatawaana kuba yali akutte kambe teyankuba yadde oluyi naye yansala busazi viivi yeno enkovu gy'olaba wano